walabye wano Trump nga aswaza Museveni ne bano abafere ba bujingo ababadde barga Kyagulanyi musiyazi bikina kati badde mbabyogere ana kati bujinga demo ayimirire mu kichachi kye wali waferera abantu abagambe ntiba ate Kyagulanyi oyo bujingo ngenda kumugoba wao ewa awo kukana ni yao yateka kichachi kye obufere ekyo kubanga alina mu constituency yange yakawempesa usobola kukiriza abafere babeerawo bwe bati yasembayo kubyogera ngenda kumufumuulawo ebyaki ebyo bya bujingo ndinoki bwajja mugoba wao anti Kyegirinya yali eri mu North kati nze wano wali wange bujingo ngenda kumugoba ngenda kumuyungulira eje lya bafudu soja tebajja muleka wa tosobola kuddaawo notandika okuferera awo abantu pastor Kyagulanyi musiyazi kati lwaki America yavudde ne gandi bujingo yenyini ye musiyazi ntenda bakukyogera ate eti kubanga sente zibadde zipromoting ebisiyaga America zebadde leeta wano bwe report tewagisomyeko oli munnamawulire buli mwaka milioni 5 eza dola buli bilioni za dola 5 zibadde zijja wano mu Uganda si bilioni milioni 5 za dola omanyezo ziba bilioni zimekeza Uganda pitirivu zibadde zijja nga ziwe baba bujingo bano ba Fox Odoi Bandru Mwenda ne ba pastor abalala bonna bano bakayanja n'abalala nga ziba weebwa ba promoting ebisiyaga mu ggwanga lyafu naye nga ziyita mu government ya Museveni yennyini era nga Museveni azimanyi kati oyinza gandi Museveni ta promoting abisiyaga Museveni ye promota w'ebisiyaga nambe mu kubanga eno government yagikulembera singa Museveni tabadde promota wa bisiyaga yandibadde sente zino tazikiriza kuyingira wano naye promota nambe mu w'ebisiyaga eteeka we lyayita mu parliament abali wabiro bamanyi Andrew Mwenda tasiba mu State House wa Museveni tasiba na Muhozi Fox Odoi wa kibina muna NRM Roza bali babakanya omuku buwayiro nene president asi buwayiro bali bagalete lyonna liveewo kubanga nkugambye ne Kadaga akyali speaker wa parliament bayise etteeka ly'ebisiyaga abo bennyini bali waabira kujja mu buwayiro bali waabira kooti erigoberayo era kooti n'erigoba ng'ekolera ku biragiro bya Mwami Museveni n'abo Bandru Mwenda bye batwalayo mu kooti era ne lino bajja kuligoba kuba omusango kyaliyo mu kooti president ono yakola statement ezitakwataganira ku bisiyaga zitya yagamba etteeka lyaleetebwa NRM era ne liwagirwa abaki ne bamubuuza kati ate ababo abali wagira oba lyaleetebwa bali nagamba bange bali wagira kubanga NRM yabassaamu ssente ne bamubuuza kakati gwe ng'omuntu kale bali wagira naye bakola kibi oba kirungi settlement roza ezikwatana ku bisiyaga ku njuyi kankubuuze tezibadde straight tewali ife tuli straight nga NUP tubadde straight kyetukanya na bisiyaga ekyo tubadde straight president waffe yabaningibwa emyaka 10 lwa bisiyaga kubivumirira Mwami Museveni njagala okujukiza bannayuganda Mwami Museveni bwe yali yakeerayiza wano bamulayiza yeerayiza Kololo nti awangudde nga akalulu akabbye bubbi naye bwe yali akamala okubba akalulu nga yeerayiza Kololo bwe yamala okwerayiza munnamawulire w'omukutu gwa France 24 yamusanga Ntebe mu State House gye yeewaŋŋamiza kubanga eyo Entebe gyalimu yagibba bubbi Mwami Museveni omunama Onoonya ettaka mu bitundu by'Entebe olituuseeko katukwanjulira estate yaffe empya Entebe abayita babiri Kabale Estate enuma Savu Meerere ku milioni 7 enejjudde enkulaakulana wamu n'oluguudo lwa kolansi olutuukira ddala ku estate amazzi amasannyalaze byonna mu ebiri gwe wanaayagala okuzimba estates wamu n'ennyumba z'abapangisa biiru y'eno ate eggaluga Bukaaya eggwawo lwa buwoomi ku milioni 65 zokka eneriraanye amazzi olwo ne tukuleetera Nkozi Town Estate ku milioni 5 zokka ssaako Nkowe Estate ku Hoima Road ng'osasula milioni 25 zokka ploti zonna ziri mu bipimo 5 ku 10 jangu ku Everett Real Estate tukuguze ettaka ery'ekyapa okumanya ebisingawo jangu ku Everett Real Estate Entebbe Road Kasenyi Stage oba kuba ku ssimu noti 7 noti 5 21 71 37 ne noti 77 not 31 71 noti not. Bantu ba Katonda mbalamusizaako mwenna amanya n'eddoboozi Ssaalongo Mwongere Lukwata asangibwa eKyaggwe emukono kola ku bizibu bino wammanga okutereeza amaka ensonga z'omukwano obufumbo buganye ezadde eriganye oli mitala w'amayanja empapula zaabula tereeza lubaale wa kika aganye balongo be bakuluma oliko eddogo jangu ewange nkutereeze mu nsonga eyo aneetaaze nsangibwa Kyaggwe emukono oba yita ku namba z'essimu zino wammanga 0 7
050041189 oba 078010046 ni ku WhatsApp kweri totya lugendo nga tonnalutambula. Osinzira byonna byokola nkwaniriza nnyo nkubuuzako nti wasiibye oti afunye okusomoozebwa nkusaasira so tuka ku buwanguzi nkuyozaayoza. Tukomyewo nate twongere okwogera ebigambo. Everett Real Estate bagula na kutunda ttaka. Ssaalongo Lukwata akola ku bizibu ebyenjawulo. Yoteekamu ssente. Ssaalongo Lukwata asangibwa Kyaggwe Mukono. Okwata Katosi Road oviiramu Ntenjeru. Ababodaboda babuza bamanyiwa akola biki? Akola ku ndwadde ez'enjawulo, avumula amalogo, atereza emikisa, avumula abalongo, akyusa enzaalo n'endwadde endala. Ogenda mufuna ku namba z'essimu zino 750 04 ne 0780 100 406 namba z'olaba wansi awo. Kakati Everett Real Estate bagula na kutunda ttaka basangibwa Ntebe Road Kasenyi Stage ku kizimbe okuli Abisa Bank ku mwaliriro gw'okubiri. Bwe njogera Kasenyi Stage mba njogera ku bayita ababiri. Ogenda okubeera nga obasanga bagula n'okutunda ettaka, bakola land grading, bakola real estate development, basobola okudeveloping ekifo. Asa nibuuza abantu Matiya banna balamusiza abatulaba. Tomanyi nti tulina okwekalakasa kwa mirundi mingi. Mukama waffe mu Law Society bamusibye emyaka 2. Sema kati Entebbe sigala etya? Ayina omumyuka naye tetugenda bikkiriza kuba bye bamusibye byabadde bweru w'amateeka. So naye nga abatulaba mbalamusiza era nembaniriza ku program eno. Ya, Asani. Ebiriwo. Chairman Nyanzi yakwatiddwa. Dr. Besigye ali munda. Naye Chairman Nyanzi ageze okwatibwa nga mwakalaga bafutu soja ku birthday y'omukulu. Chairman Nyanzi okwatibwa kitegeeza ki nga twolekera 2026. Sebo webale nnyo. Njagala okusooka okuvumirira ebikolwa ebyokuwamba abantu. Kubanga sigwe gusoose. Abantu bangi bazze bawambibwa. Abamu ne babulira ddala, abalala ne balabika nga balema. So embeera ebaddewo kuwamba, kukwata, kutulugunya, kola ki tubivumirira kubanga bikyamu. Bikyamu mukimanyi nti abantu baffe bangi 18 kuva ku John Bosco Kibalama tubanoonya tebalabikako. Poliisi zonna amakomera gonna buli wamu tugenzeewo ne tubanoonya ne babula. So Chairman Nyanzi asoose okuwambibwa naye nga tuvumirira okuwamba abantu ku bantu bonna abaziba wambibwa era ne tugamba government ya Museveni ti abantu bonna abaziba wambibwa babate mangu obanga bafu obanga balamu. So kuwambibwa wa Chairman Nyanzi tukuvumirira ne sekuvumirira yenna. Chairman Nyanzi yesaba konzi w'ekibiina ekya National Unity Platform ekyamuwambisiza era kyemanyi bya bufuzi. Tewali nsonga ndala. Kozi nga wanabawo ensonga endala gye banaatuwa. Naye ibanga bya bufuzi kikyamu tukivumirira kubanga tekiri mateeka. Omuntu mateeka talina kuwambibwa. Omuntu wajja ne weeyanjula ekisooka Chairman Nyanzi alina amakage. Alina office mwakolera emirimu gye. Bandi badde basobola okujja ne baleeta ebbaluwa emuyita oba alina omusango. Tukwetaaga poliisi y'egindi, tukwetaaga mu kooti egindi naye nze olabira ondabidde wano. Mbadde nasuze sebase. Mbadde ntalaaga poliisi zonna mu Kampala ne Wakiso. Poliisi zonna nga tunoonya Chairman Nyanzi we bawe bamusibidde kubanga omuntu yenna yenna bamukwata mu mateeka bamutwala mu bifo ebiri gazetted. Ebifo ebiri gazetted ebimanyiddwa mu mateeka ye poliisi we balina okutwala omuntu. So tutambudde ku poliisi zonna ne tumunoonya n'abula naye tubagamba nti ffe tulinde essaawa 48 bwe ziggwako tugenda mu kooti. Tukakega tusabe ekiwandiiko kibayita order of habeas corpus to government kooti egikake okumuleeta oba mulamu oba mufu. So kikyamu okumukwata. Dr. Besigye ali mu kkomera mu bumenyi bw'amateeka. Wankyazaako emabegako awo nali mu suuti zange nga tutaputa by'amateeka. Kati nze ndi futu soja naye ateera tekinzigyako mutwe gwange nga munnamateeka. N'olwekyo Dr. Besigye bamukwata e Kenya mu bumenyi bw'amateeka ne bamuleeta wano.
bamuleta bamutusiza mu court martial era ne tujiwakanya court martial eyo kuba yali teriiwo mateeka nga tugamba bye bakola bikyamu. Court martial kakiiko bukiika kwa sempisa mu maje so si kooti erina kukozesa bantu kuba tebamanyi mateeka n'abatulako tebalina teeka nalimu lye bamanyi. Ekyo mukisa omulungi ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi oguwedde kooti ensukulumu n'etuwa ensala neega nti kituufu kooti y'amagye mu mateeka teriiwo era n'egijjawo yaviirawo ddala complete. Era neega nti abantu bonna abaasibibwa emisango egibadde mu kooti y'amagye gyonna gigiweeyo abaasibibwa bonna batwaliwe kwayiro zaabwe zitwaliwe mu kooti ez'abantu ba bulijjo. Era neteekako akagambo nti immediately mu bwangu mbagirawo ekyo kikolebwe mu bwangu. Okutuusa olwaleero ebiragiro bya kooti ensukulumu tebiteekebwanga mu nkola. Mwami Museveni yabiziimuula. Dr. Besigye n'abantu baffe bamachete n'abalala bonna abali mu makomera kitali akigona awalala bonna baliyo mu bumenyi bw'amateeka kati. Bandibadde baateebwa dda. Yensonga lwaki twagenda mu kooti ne tusaba kooti ekake gavumenti ya Museveni eyimbula abantu bana batalika kwakulizo konna. Kubanga bw'ogenda mu komera kooti yekusindikayo. Singa ennaku ez'okudda mu kooti ziyitako nga tokomyewo mu kooti prison teyina buyinza bukusigaze ina kutabuti n'otambula n'ogenda. Kubanga prison bajiwe ennaku nti oyo mukuume kumala ennaku bweziti. Bwe bakuwadde ennaku 14 kasazi gwako prison kuleeta mu kooti bwe batekuleese erina okujja ennyonnyola kooti lwaki tekuleese. Eizo oli mulwadde nnyo tosobodde kujja oba embeera endala naye ng'eteeka liba ligikakatako kuleeta mu kooti mu mbeera yonna oba oli ku stretcher oba oli kuki. So n'olwekyo twagala gavumenti ya Museveni eteeke mu nkola ebiragiro bya kooti ensukulumu. Etedde ku Besigye n'abasibe baffe bonna abaali bawoleza mu kooti y'amagye. Tulinayo bamachete ba Bobby Yanga n'abalala twagala babate. Kakati Dr. Besigye embeera bwe yatuuka awo ye n'agamba nti tagenda kuddamu kulya mmere. N'agamba nyikalakasa kuba ekyo nakiri mu kwekalakasa. Sigenda kuddamu kulya mmere kuba munkuumira wano mu bumenyi bw'amateeka. Twateekayo order of habeas corpus ku Dr. Besigye ne tuteekayo order of habeas corpus ku baana baffe ba Bobby Yanga bamachete n'abalala zonna gavumenti yaziziimuula. Abalamuzi nabo ne babeeraawo nga beebuzaabuza tebatula kutuwa biragiro ebyo tebakola ki batubuzaabuza. Naye fe nga bannayuganda twagala okugamba nti era njagala okwebaza abantu b'ekigezi abavuddeyo eyo Dr. Besigye gyava ne beekalakasa. Njagala kwebaza omubaka wa parliament Mbwatekamwa kuba Mbwatekamwa yakyogedde n'agamba bannaye olaba Besigye bamuyisa bwe bati nga yalwana nabo yali ajjanjaba Museveni n'agamba kati fe ababuukira ku State Square nga kwe twalinyira bagenda tugenda kuba kitya okitegeera. So twagala okugamba gavumenti ya Museveni nkegoberera amateeka kuba gavumenti bwetagoberera amateeka bwe bubonero obulaga nti gavumenti ebegenda kugwa obwe bumu ku bubonero obulaga muwamba abantu mutemula abantu mutulugunya abantu mutaddewo bitocha chambers ebitali mateeka abantu bavaayo bonna mubakubye mubakozeke effujjo mubatulugunyiza. So fe twagala gavumenti ya Museveni egoberera amateeka kuba fe tuli bamenyi b'amateeka buli kye tukola kyonna tukikolera mu mateeka. Era walabye nga tupaledinze ba foot soldiers baffe. Era kyembadde ngenda okubuuza olowooza tebyavudde ku paledinga ba foot soldier tenga nyenzi omu ku babadde abaduumiza abakulu. Nze omu ku bakomanda baba foot soldier. Chairman Nyanzi omu ku bakomanda. President wa Robert Kyagulanyi Sentamu ye commander in chief. Kati kyembadde mukola baba foot soldier. Kyetwabadde tukola kwe kulaga gavumenti ya Museveni kyetubadde tujoogerako bulijjo nti tuli bayeekera. Era tulina n'amagye. Amagye gaffe geego. Agatalina muntu. Beba foot soldier. Kati ffe tuli magye g'abantu. Ejje ly'eggwanga Museveni yali wamba erya UPDF lyasigaza linnya. Museveni ne mutabani we Muhoozi babakozesa bye baagala. Kati ffe ng'abantu banna Uganda mu kisinde kyaffe ekya People Power ne tuteekawo ejje. South Africa ba Mandela we bali balwana olutalo lw'okugoba bakwabbulu baateekawo ekisinde kye baatuuma Umukonto weesiziwe mu lulimi lwabwe naye nga mu luzungu kivunulwa People Power era nga mu Luganda kivunulwa nti amaanyi g'abantu. Ekisinde ekyo tekyatuula butuuzi awo
kyateekawo eggye lyakyo eryalwanyisa abazungu okutuusa enkola ey'obukabulu lwe yagwa. Kyali under ANC. Naye nga kyo kyatyande enda ANC naye nga kigatta abantu bonna aba South Africa abaddugavu. Ngaffe tuli nti people power eri under NUP naye ate people power ekwata ku buli Munnayuganda. So ekisinde ky'aba Mandela ekyo Mandela yagamba nti tukooye okugenda nga netwekalakasa obwekalakasa nga ANC. Ne tudde ewaka ne twebaka nga abantu babakubye amasasi babase. Kubanga Mandela ye yali akulira abavubuka mu kibiina kya ANC. So Mandela ne batondawo ekisinde ekyo era ne babakwata ne babasiba ba Mandela ngera babavuna n'emisango gy'obuyeekera egy'okutondawo ekisinde ekyo. Mandela wadde bagenda mu kkomera ne babasiba emyaka 27. Ekisinde ekyo kyasigala kitambula okutuusa bwe kyasuula enkola ey'obukabbulu. Kubanga abantu beekolamu omulimu ne bafuna bibbomu ebikolerere ne bakola ebintu bingi ne beekalakaasa ne bakola buli kimu okutuusa enkola ey'obukabbulu yakola ki? We yagwa. Kakati naffe eryo eggye lyewalabye eggye ly'abantu. Kyade kyetaagisa. The foot soldier. Kyade kyetaagisa okuliraga kubanga ffe buli kye tukola tukikola mateeka. Ffe tetukola bintu bya nkukutu. Tuli bayeekera abayeekera gavumenti ya Museveni mu mateeka. Waliwo muyeekera akolera mu mateeka. Ffe tuli banjawulo. Muyeekera kyoyo. Kubanda baba M23. Ffe tuli bayeekera abakolera mu mateeka tetuli nga bali aba M23. Museveni be ba M23. Temanyi Museveni yagenda mu nsiko ye nayeekera nga wala aba M23. Era nakati yabawe emmundu Kagame yamulumiriza wanaga nti abayeekera tebava wange bava Uganda. Okitegeera? So ffe tuyeekera mu mateeka. Era kyenjagala omanye lwaki tuyeekera mu mateeka. Ffe tuli ggye ly'abantu. Lino eggye ly'abafutu soja lyaliwo Burkina Faso ne lisuula gavumenti ya Kampala 2014. Lyaliwo Sudan ne lisuula gavumenti ya Bashir 2019. Lyaliwo Tunisia ne lisuula gavumenti ya Ben Ali 2011. Lyaliwo Libya ne lisuula gavumenti ya Gaddafi 2011. Eggye lino lyaliwo Misiri ne lisuula gavumenti ya Hosni Mubarak 2011. So n'olwekyo eggye lino weeriri libaddewo mu nsi zonna eggye lyoyogerako ya futu soja siri erisudde gavumenti. Kiki ekyazisuula? 2011 ewa Ben Ali muvubuka yeeyokya Muhammad Bouazizi. Abantu ne batandika okwekala. Kati wulira kyenjogerako tokitegeera. Bashiri mugati ne kuleeta obuzibu ne batandika okwekala. Kakale eryejje ki? Abo si bantu. Abo bantu. Ffe tetuli bantu nze ndiki? Ndi nsolo. Nsolo gy'otudde nayo. Omusajja Matiya bana. Oli mumanyi naye mubeere bannamawulire ate abatakola ki? Oli munnamawulire amanye ebintu ebitambula naye olw'okuba bambi mutya nkimanyi embeera gye mukoleramu ngimanyi. Nti bannamawulire Museveni yabateekamu akatengo mukolera mu kutya mumanyi bajja kubawamba waliwo munnamawulire gwe mbadde naye naga nti waliwo yamukubidde essimu n'amugamba nti gwe tujja kuwamba biki. So muleme kutekerawo okutiisatiisa bannamawulire kuba bannamawulire bano bakolera mu bugubi bw'amaanyi. Emikutu mainstream ze bakoleranga tezina misaala zaagwa. Tezisasula. Zaagwa. Kati omukutu oguliwo ogukyaliwo guyinza olemererwa okusasula omukozi kitegeeza gyagwa tegiriiwo. Kakati bannamawulire era kati boolaba ku mikutu egyo be ba agenti ba Museveni abasasulwa emisaala okuva mu gavumenti kati be bakola kweja emikutu. So Museveni yekera okutiisatiisa bannamawulire. Bannamawulire bataddewo emikutu egyabwe bakola emirimu gyabwe naye ate nayo mubatiisatiisaayo mubagenda kubawamba. Simanyi nalabye Ennyombi Tembo tugenda kubateerako emisolo mubagiddirayo ku ddiiru ki? Temusobola kubateerako emisolo kuba emisolo gye mugenda bate tugenda batwala mu kkooti tegiri mateeka. Ffe tugenda kuyamba bannamawulire ku bwereere nga Uganda Law Society nga bannamateeka Ssekinomu tugende mu kkooti tuwakanye ebisolo ebyo mugenda okubateekako kubanga bikyamu. Mwavuwaza bannamawulire. Nze Lawrence Kyagera Musi yasomanga mawulire ku Radio Uganda. Yafiira wali mu muzigo Kaleerwe. Ku Kaleerwe awo ewaffe wembeera awo. We yafiira Lawrence Kyagera Musi yafiira ku myaka nga 65-7. Naye ng'ali mu kazigo bwe kati akazigo luumu eki. Ng'akolera radio ya ggwanga. Ng'akoledde radio y'eggwanga emyaka n'ebisiibo. Okitegeera so embeera bannamawulire gye bakolera Mwami Museveni n'agenda nga bakudaalira mu miliyoni 10 bannamawulire 5 abeeyo.
N'abeno yabawadde. Nabawo. Abeno ekigezi mwankole. Nabe ekigezi yabawadde. Nabo yabawadde 10. Bekulakulanye. Buli omwaka baneke emitwalo ng'ebiri. Kati gwe mati yange obeera mu ebyo. Era Museveni sente zo wano ewaffe 10 kyoto genda okiguliremu ba Natasha amata ne bamuhozi banywede. Aba wano tebajja zitwala mpozi ero n'anoonyaayo bwe bati ba agenti bo. So n'olwekyo bannamawulire olw'okuba bambi mumanye ebintu ate nga mutya tukimanyi embeera gye mukolera munekyo kyayagala okugamba kyoyogeddeko abantu abaatwala ba pulezidenti abo bonna baze basula gavumenti yeffe bafutu soja. Ffe tukulemberamu abantu. Abo abantu tebava bubyeri babeera n'abakulembeze baabwe. Ne America yakuba Gaddafi. Wabantu bekale bekalakasa sigani. Anti wulira America egenda okujjamu. Nga Gaddafi attaba. Abantu bekalakasa Gaddafi n'ateeka ennyonyi waggulu n'abafuuyira naga nti mwe muli biyenje ngenda kubafuuyira nga biyenje mbatte. So America yajja kuyambako buyambi. Mukago gwa NATO in fact yali America. Gwali mukago gwa NATO gwe gwajja ne gugamba nti bannange ekimala abantu bafa. Yes. Abantu bafa kubaga bali abantu tebayina kya kulwanyisa kyonna. Ne Gaddafi nasalawo kubagirayo ennyonyi ennwanyi abantu abatayina wadde ekyokulwanyisa. Nga we watulabya abo bafutu soja bagenda okujjako Museveni. Tetulina wadde muntu. Naye tugenda kujjako Museveni. So watulabye ngera president alambula enyiririza abasirikale. Nalo esonda bya sekere abasekere ndo nalo eso. Ngagamba nti aka namwe abasoma. Abalina degree abalina masters abalina fe tuyina zi PhD. Nze kuzekola wano ndina akavubuka ne katandika okuyita mu nyiririmbu kalambula. Kavubuka ki? Kyagulayi. Kati lwaki tagenda namukwata kuba namulala beekulayi ngagamba nti Ewe Kyagulanyi n'abo abaana tugenda bakwati bamanyi mateeka gwe Kulayija atasoma nga wadde teeka n'eri musomesenza alina PhD mateeka. Abo basajja bakulayizi bagenda ne boogera ebintu kwegamba omuntu omugezigezi asobola kubita bya kijega. Naye nga ate byogera basajja bakulu. Omugezi wa UPDF. Mugezi wa UPDF ebyo byebintu ebyekijega byolaba byasosokola. Ya staging Mwesigwa wali. Naga nti nze nvuga drone senyonyi yawamba abantu n'abakasuka muli. Ne yabaye yetonda Mwesigwa. Andi Mwesigwa. Kulayija yabaye ne yetonda. Yete yetonda. Kulayija namulanga kandi ze nange bandeetera muleetere bamukuleetera gwe oli mujega tosobola kusooka kulowooza. Wali tosobola kusooka kubuuza bamukuleetedde nayo ono gwe mulesa. Kiri kitya. Omuntu ali ku ddaala erya jeno kubanga Kulayija ali ku ddaala lya jeno. Bamukuziza na kati mbu meja jeno anti omanye ebitiibwa bya Museveni bakeera bukeezi mbu muhozi yamukuziza. Kati ye CDF sewa. Mbu muhozi yakedde n'amukuza kati. Ye jeno muhozi. Anti mu mateeka si alina okukuza abasirikale. Ani alina obakuza? Museveni. CDF talina buyinza bukuza musirikale yenna. Commander in chief yakuza abasirikale mu mateeka. Yakimuwa kyogamba nakyo. Ekya commander in chief kitegeeza Museveni takyali president. Tasobola kikuwa ekyo kubanga ekiri mu ssemateeka kya ggwanga tekitiibwa kya pulezidenti wa ggwanga yekka. Era kye nkugamba nti olw'okuba nti Museveni yabba akalulu nga pulezidenti Kyagulanyi ye commander in chief era wamulabye ng'alambula ennyiri. Ez'abafuutu soja bafuutu soja be bagenda okugyawo gavumenti ya Museveni ffe tukulembeddemu olutabaalo. Komanda waffe omukulu in chief ye pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert. So kati gwe byoddawo byoyogera musimanye Tunisia simanyi abantu bekalakasa abantu tuli bisolo ffe. Eyo gyolaba gye bekalakasa yo wadde kino ekisanja. Sinabalaba kwekalakasa kwammwe kino ekisanja. Anti babadde batuyita bahuliganizi. Batuyita simanyi batuli awo bahuligani kitegeeza abantu abali awo batalina mulamwa abali awo balumwa enjala batalina byakola naye kati baatulabye ne batya. Era nalabye Kulayija musajja watu yabadde aloota ataamu. Enkya tubatwala mu kooti maaso. Enkya tubatwala mu. Naye nga naye kimanyi kooti maaso yaggala ono. Bwe yabadde aloota atambula. Omanyi omuntu okuloota nga atambula. Kulayija yaloota atambula. Mmwe enkya wamula enkya tubatwala nkya mu kooti maaso. Naye nga naye akimanyi kooti maaso kola ki? Noga nti oyo byadde ayogera babitegeera bulungi. So, osanga abantu bajjeno mu gavumenti ezaba nakyemalira bafaananga muse. Ng'asobola okwogera ebintu ebyekijega. Kubanga bino byabadde bikolebwa bya bufuzi. Kulayija talina moral authority yonna mu mateeka kwogera ku bya bufuzi. Kubanga sina yakulira ebyobufuzi mu UPDF. Mwogezi bwogezi w'amagye.
kubanga si amaje gabeera ne ba political commissars abakulira ebyobufuzi mu maje be basobola okubayo ne boogera ku bintu ngabe nalweiso talina moral authority yogera ku bino president advisor ku byakwerinda so yalina kwogera ku bya security bino tebimukwatako yatulabye ne mundu so tetulina mundu naye tuli well organized era tusobola okujjako government ya Museveni ekyo njagala bakimanyi ngandi wano mu kamera tuli sobola okujjako government ya Museveni twetese bulungi nze ndi mukulembeze w'abavubuka mu Buganda ndi munnamateeka wa kibiina olowooza nti mbeera mu office nga ntudde wali Makerere Kavule mu AC mbeera mu field era ebibeera mu field byebyo kabata ne kayingirawo nga dolumalo gikuba eddagala nga nyingira field pezaffe tezibeera mu office field era ekibeera mu field kyekyo tubeera kuteekateeka bakulembeze tuteekateeka bakulembeze tuteekateeka bafutu soja ate tukolagana n'amawanga mangi munayo okujjako gavumenti ya Museveni tukolegana ne Kenya, Tanzania, Amerika, Bungereza n'amawanga amalala mangi zi Canada n'awala bonna batuwagira era Trump yamaze okubira ku president waffe akasimu ne president n'akubira ku Trump akasimu n'amuyozayoza walabye wano Trump nga aswaza Museveni ne bano abafere ba bujingo ababadde baruga Kyagulanyi musiyazi biki nakati baddemu babyogere nakati bujinga ddemu ayimirire mu kikyaki kye wali waferera abantu abagambe ntiba ate Kyagulanyi oyo bujingo ngenda kumugoba waawo awo kukanani awo yateeka kikyaki ekyobufere ekyo kubanga alina mu constituency yange yakawempesa usobola kukiriza bafere babeerawo bwe bati yasembayo kubyogera ngenda kumufuumuulawo ebyaki ebyo bya bujingo ndino ki bwajja mugoba waawo anti Kyegirinya yali eri mu North kati nze wano waali wange bujingo ngenda kumugoba ngenda kumuyungulira ejje ly'abafudu soja tebajja muleka waawo tosobola kuddaawo n'otandika okuferera awo abantu Kyagulanyi musiyazi kati lwaki America yavudde ne gandi bujingo yennyini ye musiyazi ate eti kubanga sente zibadde zipromoting ebisiyaga America zebadde leeta wano bwe report tewagisomyeko oli munnamawulire buli mwaka milioni 5 eza dola buli bilioni za dola 5 zibadde zijja wano mu Uganda bilioni milioni 5 eza dola omanye ezo ziba bilioni zimekeza Uganda zibadde zijja nga ziwebwa babujingo bano ba Fox Odoi Bandru Mwenda ne ba pastor abalala bonna bano bakayanja n'abalala nga zibaweebwa ba promoting ebisiyaga mu ggwanga lyaffe naye nga ziyita mu gavumenti ya Museveni yennyini era nga Museveni azimanyi kati oyinza gandi Museveni ta promoting abisiyaga Museveni ye promota w'ebisiyaga nambe mu kubanga eno gavumenti yagikulembera singa Museveni tabadde promota wa bisiyaga yandibadde sente zino tazikkiriza kuyingira wano naye promota nambe mu w'ebisiyaga etteeka we lyayita mu parliament abali wabiro bamanyi Andrew Mwenda tasiba mu State House wa Museveni tasiba na Muhoozi Fox Odoi wa kibiina muna NRM Roza bali babakanya omuku buwairo nene president si buwairo bali bagala etteeka lyonna liveewo kubanga nkugambye ne Kadaga nga akyali speaker wa parliament bayise etteeka ly'ebisiyaga abo bennyini bali waabira kujja mu buwairo bali waabira kooti erigoba era kooti n'erigoba ng'ekolera ku biragiro bya Mwami Museveni n'abo Bandru Mwenda bye batwalayo mu kooti era nerino bajja kuligoba kuba omusango kyaliyo mu kooti president ono yakola statement ezitakwataganira ku bisiyaga zitya yagamba etteeka lyaleetebwa NRM era ne liwagirwa abaki ne bamubuuza kati ate ababo abaliwagira oba lyaleetebwa bali nagamba abange baliwagira kubanga NRM yabassaamu ssente ne bamubuuza kakati gwe ng'omuntu kale baliwagira naye bakola kibi oba kirungi settlement roza ezikolana ku bisiyaga ku njuyi kankubuuze tezibadde straight tewali ife tuli straight nga NUP tubadde straight kyetukanya na bisiyaga ekyo tubadde straight president waffe yabaningibwa emyaka 10 lwa bisiyaga kubivumirira Mwami Museveni njagala okujukiza bannayuganda Mwami Museveni bwe yali yakeerayiza wano bamulayiza yeerayiza ekkololo nti awangudde nga akalulu akabbye bubbi naye bwe yali akamala okubba akalulu nga yeerayiza ekkololo bwe yamala okwerayiza munnamawulire w'omukutu gwa France 24 yamusanga Ntebe mu State House gye yeewaŋŋamiza kubanga eyo entebe gyalimu yagibba bubbi
Mwami Museveni omunamawulire bwe yamusanga Mwami Museveni yagamba oyo abo Bakyagulanyi abazungu we bawa sente ziva mu bisiyaga. Siwe yayogera. Munamawulire yalinnya ennyonyi n'agenda South Africa president waffe gye yali. Namugamba nti Mwami Museveni agambye sente ziri mu bisiyaga ebisiyaga obikkiriza. President waffe yalikiri. Aganze nina omukyala n'abaana. Abakulembeze bange mu kibiina bonna balina abakyala n'abaana. N'agamba nti ye nga president wa NUP tawagira bisiyaga. N'agamba nga Africa tetukkiriza mu bisiyaga. Nga Uganda tetukkiriza mu bisiyaga era tetubyagala. Okitegeera? So n'olwekyo ebisiyaga tubadde nga straight tetukkanya na bisiyaga. Kuba kati kankubuuze keryo. Eri ebisiyaga. Waliwo ojjukira nti waliwo etteeka eryali lisoose eryali ligenda okuyita. Okitegedde? Era ne liyita mu parliament nga bwe lyali. Bwe lyayita Mwami Museveni lyayita ababaka abeNRM. Naga nti eryetooka funga aganyo diteekako omukono. Naga nti muddeyo buno obuwaayiro ne buno mu bujeemu ebisiyaga bigende mu maaso. Era bwe yajja ne bayisa ekintuntu ekiri awo ekitayirimu mulamwa. Ebibonerezo ebyalimu nga bibonereza ddala ebisiyaga n'abasiyazi n'abapromoting byonna obuwaayiro bwo ne babujjamu. Ne bayisa ekiteekateeka ekifo ekitayina makulu. Kyekyo President Kyagulanyi kye yali ayogerako e Bungereza. Naga nti ekiteeka kye baayisa tekiina ngeri ki gye kiyinza kutuyamba nga ffe Abafirika ne Bannayuganda kuziyiza bisiyaga mu ggwanga. Kuba Mwami Museveni yayisa ekiteeka ekyo ng'akimanyi nti yamala kwogera n'abazungu ba Joe Biden nti akati bwe munaamala okukiyisa ekyo ekiteeka bwe kiri ekyekiguumaaza ffe tujja kusigala ssente zammwe zijja. Era miliyoni 5 zibadde zijja wano eza dola. Nga zituukira ku Babujingo, bano ba Andrew Mwenda, baani abo bagashumba nga be bazigabana okupromotinga ki ebisiyaga mu ggwanga lyaffe. Naye nga ffe tetukkaanya na bisiyaga. President waffe abadde nga kkiriya misana na kiro. Ffe ebisiyaga twabigaana. Naye Museveni yabadde abitusiba kati okuba alipoota eyo bwe yafulumye wawuliddeyo NRM ayogera. Tebasobola kwogera kuba kati be basiyazi banambeemu. Mukama waabwe Mwami Museveni yabadde akkiriza zino sente ezipromoting ebisiyaga mu ggwanga lyaffe ne boonoona abaana baffe obula abalenzi abaana babasiba pampa. Ojjukira omwana waffe Mayiga gwe baawamba ne bamusiyaga eyo mu Bitecha Chambers embuye eyo Bakulaije gye batuula gye bamusiyagira awo Bakulaije. Ne bamusiyagira eyo embuya Mayiga oyo. Yali akava mu kooti maasho. Kooti maasho twakamugjayo. Ne bamuwamba mu wiiki emu ne bamutwala eyo embuya ne bamusiyaga. Gwe walabako gavumenti ya Museveni ng'etaddewo okunoonyereza ku baasiyaga omwana oyo. NUP yamusiyaga. So abo bannyini Bakulaije ne bannaabwe be bamusiyagira eyo mu Bitecha Chambers gye bamutwala. So n'olwekyo tosobola kugamba nti gavumenti ya Museveni esobola okulwanyisa ebisiyaga. Teyina that capacity. Teyina ene capacity kulwanyisa bisiyaga mu ggwanga lyaffe. Yensonga lwaki twagala tugijjewo. Kuba abaana baffe bonoonye obubina. Genda wali ku Kiseminti kwa Kashi. Tewaliwo ddwaliro litunda bizigo by'abasiyazi n'ebidagala by'abasiyaga. Biri awo kwa Kashi awo kwagendawo. Olabo bateririwo biyingira bitya. Bikirizibwa mateeko kuyingira. Ate bikirizibwa bano babikukusa kubanga bali babawa sente z'okupromoting ebisiyaga tebasobola kubigaana. Weebiri ebizigo abasiyazi bakozesa sima bitube biki byonna biri awo. Bijjudde mu malwaliro g'abasiyazi wonna okwetoloola Kampala n'eggwanga lyonna. Tebabimanyi nti weebiri awo. Lwaki gavumenti ya Museveni tegenda ne bakwata ababitunda? Kubanga bapromotinga ki? Bisiyaga. Okitegeera. So eggwanga lyaffe twagala eggwanga lyaffe tudde ku mpisa n'ennono zaffe entuufu. Kyekyo twagaza okugyaho gavumenti ya Museveni. Fe gavumenti Museveni nze muyinako obuzibu ng'omuntu kuba nze Museveni kitange Museveni yamutemula yamutwala mu nsiko n'amutemulira. Tata bamutemulira mu nsiko. Mu nsiko wano e Luweero. Muje kinana. Bamutamula kinana mu 5 ng'olutalo luggwa. Ze sikuze na kitange. Era zaamulaba kuba yandekani n'emyaka 2 gyokka. So n'olwekyo Mwami Museveni ne batemula kitange n'okutuusa kati wenkanya kimwe nali nfunye. So nina okulwana okulanda gavumenti ya Museveni njijjawo mu mbeera yonna. Kuba tulina bwenkanya bwe tufunyeemu. Tweweeredde nze mama wange abadde wali Kalerwe ng'atunda emyera n'obutungulu. Akyaliwo takyali. Okumpeerera. Wali naye wali akaddi. Naye nze nina omulabirira nze nina okukola buli kimu.
bawe bamutta. Kati yakuweereranga ne boruji wasomberanga yakuweerera. Nafuna busikala nga bwomanyi abazira kisane bankwatako. Kuba nali musajja mugezi ate nga njagala okusoma. Abazira kisane nange nenoonya emikwano nenoonya mikwano gyange ne bagenda nga bampeerera bannyambako. Abaana banje basomera ku sikala, basomera ku bantu abenjawulo abayambako okusoma. So, n'olwekyo twagala gavumenti ya Museveni eveewo. Bannaffe tebasoma, amasomero mavundu, amalwaliro teri ddagala era njagala okusinziira wano okwebaza Uganda Medical Association. Ndowooza nabo bagenda kubakwata ba Dr. Luswata n'abalala. Kubanga bavuddeyo ne bavumirira ebikolwa ebyokusibira abantu mu makomera mu bumenyi bw'amateeka. Nibaga ffe ng'abasawo tukivumirira. Ate abantu ne mutabakkiriza ku accessinga basawo. Dr. Besigye alaajana mumpa abasawo bange bankebere, temulina abasawo bakugu, naye ate temukkiriza kulaba basawo be. Lwaki? Muba mwagala omuntu afiire mu komera. Yokisegirinya bw'atyo bwe yalaaja n'okukakana ng'afudde. Kyobola nti ffe twakiteeka butereevu ku gavumenti eya Museveni nti ye yatta Segirinya. Kubanga Segirinya yajjanga mu kooti n'awandika ebigere bw'ati n'agamba ebigere bivunze mu nnyambe nfune beyiro. Nga bano abatemu bagamba toyina kufuna beyiro. Okitegeera? So twagala ensi erimu obwenkanya. Nga terimu bano baba nalweyisa abasinzira obusinzize tugenda kubayoola. Era ne batandika okuyoola kuba abaana baffe bangi batandise okubawamba. Nga ne Chairman Nyanzi tanaba kuwambi waliwo abaana babadde bamaze okuwambya. N'ekiro ekikeeseza olwaleero waliwo abaana be tujje makomera mu bitundu by'Entebbe abawambiddwa eyo. Twasuzeeyo ku poliisi Entebbe nga tubajja mu komera. Bano abadde bagenze ne president ku mukolo. Baba wambye. Bakoze musango ki? Mbukwambala ovule eno nga gye nnyambadde. Ne baba wamba ne babatwala ku kooti ku poliisi awo Entebbe ne tubagamba musango kigwe mubavunaana nga teguliiwo. Era okukakana abataddeko ekisango sango bwe tubawadde bonni naye tubaguddeko inciting violence. Kati inciting violence kiku abantu ababadde ku mukolo mu ddembe lyabwe nga ne president babuyise na ku mukolo nga n'omukolo gwa ddiini. Imagine omukolo gw'eddiini nga ne Ssaabasumba wa Ssaza ekkulu eri Kampala waati. Kati lwaki baba bagenda mu ovulu ku mukolo gw'eddiini? Bafutu soja bawerekedde president. Bafutu soja bawerekedde president atambule yekka. Tebasobola kwambalanga ate bambalenga nga president gwe bawerekedde. Bino bye byambala ebiri office eby'ejje lyaffe erya futu soja. Kati bo basigala wabweru weekereziya nga bakuuma. Basigala bakuuma bweru tebabeera munda. Basigala bakuuma kulawuna be basookawo ne balaba president wagenda wali safe. Tewali bomu tewali iki. Baba befaananyiriza ddala security. Era baba ba security sebo si kwefaananyiriza. Bali ba byakwerinda. Byakwerinda bya mukulembeze wa ggwanga. President Kyagulanyi Center mwalina otambula n'ebyokwerinda ebimala. Kyobola tulina zi radio call gwe toziraba. Tulina radio call tuwuliziganya. Muba ne komanda. Kitegeeza bwabanga anaje. Era waabana anasimbula wano ku State House Magere. Obanga agenda simbula ku kitebe. Tuzooka kuwuliziganya ku radio call ne bali abali eri gyalaga. Tyembeera eri etya. Embeera we basi nungi tagenda. Katola bantu nti mulemedde mu byokwerimba. Okusigala awo nga mwerimba mpaka kati. Twerimba tutya. Nti mumutwalira ddala nga president. Sebo ne communication muliziganya. Tulaba muno muli mugundi. Tuliba kyengandi tuli bateeketeeke bulungi. Ate tulina training emala okukola bye tukola. Era kyoba olaba nti abo baatulabye omanyi nti ebyo ebintu omukolo gwe twakoze Makerere Kavule gwabadde live okuva lwe gwatandise mpaka lwe gwawedde. Twabadde live TV zonna zaatutaddeko n'emikutu gino ejamu batuli live okuva lwe gyatandise mpaka lwe gyawedde ani yazze n'atukwata. Tewali asobola kutwaŋŋanga awo. Wabula babasanga eyo mukuba abaana baffe ne babavumbagira mu ngeri ey'ekifere ne babatwala embito kya Kyembaale. Kati bwaba agenda Mpigi kasita mutandika Makerere Kavule. Waliwo olwedda baba basuzeeyo dde okulaba. Bagenda ne basulayo ennaku nga 2 emabega nga tannagenda. Okulaba ekifo nti kiri safe. Wagenda wali seefu ekkubo lyo liri litya. Era ne waba agenda wali waba asimbula ssaawa 4 waliwo abagenda ku ssaawa 1 ey'okumakya. Ne balaba ekkubo liri litya wagenda okuyita. Kyobola talina kukwatibwa jaamu wantu wonna. Wali olabyeko ayimiridde mu jaamu. Talina kukwatibwa jaamu wantu wonna. Emmoloka zonna ekkubo lirina okuba nga likiriyalingiddwa bulungi. Museveni nga muwadde emirembe. Gitya? Amuvuganya nga yeeyisa bw'atyo. Bwe tulaba nti egyo mirembe. Ffe tuteekawo embeera eyo ssebo.
Ninga titane security leba kirizo jiteka because singa security bakiriza. Ate sobola okutwanganga batutya. Muyina ki? Batutya ate bwe tuba tuyina ki bajja ne batwanganga. Batutya era bamanyi kiki tusobola okukola. Nkugambye tulijje erigenda okununula eggwanga lino. Museveni batandika 27 fe tuli mitwalo na mitwalo. Osobola okutwanganga gwe. Tosobola. So government ya Museveni tujirabula. Bino nebikola byekola ate kiki. Gena masa sasa ni. So fe chobola tujja ntubaga nti babade bakwata bafutu soja kati batandise kuba kulembeze baffe. What does that mean? Kitegeza. Batandise kuba anti kati kyengamba anti kati bali ku receiving end. Kati olwo bagenda enkomerero yabwe erabise. Kuba kati olaba bakutte chairman Nyanzi. Kati bagezaawo tuga nti anoyo tusobola omukwata. Muhozi Kulaije Simana Lweyiso ne bannamwe bwe mufaanana mbalabula. President Kyagulanyi mumulabe bulabi mbabulidde. Naye bwe mumukwatako bwe muti ekyaliwo 2 mwakiraba byali biwe twali twetesetese bulungi naye twabalagako naye nga twali tukoze eki naye katwetesetese emyaka ena mujje mutwangange mulabe mumukwateko wuuyo mugenda kulaba ekigenda okubeerawo n'engoti satiza era mugenda okujja nti oba muzze magero bazimuze ku kitebe Museveni abenga yadduse edda naawe bamuhoozi bamu andi kati kyekizibu ekibeerawo era kyobola banjagala okugamba abaana baffe abali mu magye mwanjagala kubategeeza nti abo Bakulaije ne bamuhoozi ne ba Museveni babakozesa bukozesa bannalweyiso nalweyiso asobola oyimirira wali ng'amagye kati amagye ge badiployinze wali ewange ekawempe wonna awo naona kulawundi wonna round about neri ewange wonna badiployinze basazeeko kiki anti batya ate ejjete balirabye kati Museveni yatidde akatengo kamanyi yawo wa mwaite neyo nana tete badiployinze nantebe road yenna Kibuye yenna genda badiployinze batya nenjagala okugamba abaana bamfa abali magye okuva kuba private ba simayi ba captain ba lieutenant baba major bakozesa mmwe bakozese bali bali mabali mukufuna sente kati budget zitambula kati balimba mwa 7 tuwe sente tolaba tudiployinze sente ziyetaga nyinyi naye nga obola bawo baba wabijanjalo birimu mazzi na kawunga kabisi era sawa za lunch ebijanjalo birimu mazzi na kawukumi na kawunga kabisi sawa za lunch baba twalire mmere naye baba wakawukumi na biwunga bibisi so twabasuubiza kakadde buli musirikale hali tugenda kuzongeza omusirikale ateekebwako private twali tumusuubiza kakadde katagenda kuyamba basirikale baffe nisibugozaamu abantu oyina enjogera gyoyogeramu kuzaamu ki ozaamu abantu amaanyi so akadde tekajja bamala abatandikirwako atwaga miliyoni ezezi 2 kuba kati tunuulira Bakulaije bisente ze babba abasirikale baffe ne babonaabona abasirikale abola babonaabona bakubwa enkuba kati bali musana babakozesa ebikyamu kukuba tia gas manyi yo tia gas bakuba na baba yingira tia gas wa bulabe naye waliwo Kulaije osobola mulaba waawo tebabeerawo bateekawo bana bawansinsi bano kubanga bo bali eri babba walaba omusirikale ono eyatta minisita ekikolwa kye yakola omusirikale oyo kyali kibi nnyo ekyokudda minisita naye ate ne minisita yakola ekikolwa kibi nnyo ekyobutafaayo ku mbeera za musirikale wa mukuuma kubanga gwe omusirikale akugambye omukyala wange agenda kuzaala embeera gyali mumbi mpaayo emitwalo wadde 5 gw'omugamba situla ebisawo bya ssente obiteeke mu mmotoka bigende mu bbanka kubanga omusirikale ssente yali yazirabyeko jjukira baali bava Namutumba ku mukolo gw'abakozi nga yamubakiza ssente mu bbanka yamugambye bipakire emisawo mu mmotoka naye emitwalo egi gye yali asaba nga n'abasirikale be omukazi yali atunda caayi yali abawasumbusa ne caayi ku makya yayogera ku mawulire mwamukwala ngaganda yali ababanja imagine nga muli mu mbeera eyo so Bakulaije n'abalala mufune ekyokuyiga omusirikale n'akuvuga patulo ne zibakulembera maaso n'emabega ne mugenda kuserena ne mulya n'ovaayo tugende bo bagende ku biwunga ne kawuukuuma ebyo twagala okujjawo nga NUP twagala pulezidenti waffe atereze embeera z'abasirikale tutereze embeera z'abasomesa tutereze embeera z'abasawo tutereze embeera z'abannamawulire emikutu gy'amawulire gibeerewo tugijjeko emisolo
Munnamawulire abeere ku TV ng'asobola okufuna $5,000 ekitone nnyo omwezi. Yes, naye nkugambye bannamawulire bafiira mu buzigo. Era bannamawulire we muterwaneko, omuntu ojja kumala emyaka 3 mu mawulire naye bakuziike ng'embwa. Kubanga gavumenti ya Museveni ebyo tebifaako, yeefa kimu mu buyinza mweri kyekyokka. Bakulayi gye basobola okutemula abantu ne bateekawo bitokya kyembaazi ebyo. Basobola kati kulayi gy'olina Moroso tekyeyogera ku byobufuzi. Ng'oli mujaasi wa jjeri wa ggwanga. UPDF Act ogimanyi? Eya 2005 ega nti ejjeri lirina kusemateeka aga nti ejjeri lirina kubeerwa non-partisan. Lirina kubeera mu byobufuzi ebiri non-partisan. Terina kulaga ludda. Naye wamulabye nga muteze emizeebu tujja kubakwata tubatwala mu kooti mashenkya etalinawo. Imagine. Nogamba nti ebigenda maaso mu ggwanga abimanyi. Yafuna debrief. Oyafuna debrief mwogezi wa majesebo aina abakugwa bamulikera bamuwa ebigenda maaso kati ali akyayogera ebyo ebyekijege bitakwatagana tomanya binzo banga bibamuwadde bamuwadde byakijega bitali kati bwe jeno we bakuwa tonoonyereza naye bibampadde bituufu ekirungi ebintu byaffe bye tukola tubikola mu musana kati ndi ku mawulire misana ttuku tetugendayo kiro nekyo otambula nakyo mu motoka yange ndambula bwenti. Ningenda mu supermarket ningendawo. Anjule. Naye munjole nga mukimanya atenze munkwate ko mulabe ekigenda okubeerawo. Komanda. Mukute komanda Nyanzi. Naye munkwate ko mulabe ekigenda okubeerawo. Bajja kwekalakasa ne mu America mukulawo kalakasa ne Kenya ne Tanzania na buli wamu. Ne bakwatako. Ne bankwatako. Kubanga bakomanda chairman Nyanzi be bakomanda bafa abawagulu abakomandingireyo ku kitebe. Nejjukira ffe tubeera mu field. Ffe tumanya abaana bafutu soja abasiiba enjala basula enjala bakola kya bali eyababona. Ffe tubabeezaawo ffe tubeera nabo. President Kyagulanyize bwe yampa office y'abavubuka teyantuma kutuula awo mu office mu AC. Yangamba nkwasiza office yiyo naye genda mu bantu. Nze era oje wange ng'onoonyeza mu office mu mwezi osobola okundaba omulundi gumu ate osakunda dakiika ziwera 3 kubanga mba mukola. So n'olwekyo emikutu gy'amawulire bannamawulire nammwe mubeere independent bannamawulire. Temutya kugobwa ku mikutu gy'amawulire. Atotya kwogera kintu kyonna kikuluma nga munnamawulire. Netoddawo naawe nodda ku radio TV batuwadde $1,000,000 ab'ebusoga. $1,000,000 zisobola okubayamba. Nze $1,000,000 ezinya kyezisobola kunkola. Kubanga n'emmotoka gye nvuga tegula $1,000,000. Kati mwe bannamawulire nze emmotoka gye nvuga esukka $3,000,000. Kati mwe babawadde $1,000,000 abantu abasoba mu 5. Obona $3,000,000. Naye nga ndi futu soja. Oli futu soja. Asa ntumaliriza. Ebigambo bye ebisembayo tuve wano gudde butukutte. Ebigambo byange ebisembayo byakutegeeza Mwami Museveni nti ekisooka twagala ateeke mu nkola ebiragiro bya kooti ensukkulu. Dr. Besigye amute twamuwadde leero nankya ssaawa 48. Leero nankya? Bwe ziggwako mugenda kulaba ekiddako tugenda kukirangirira. Abakulembeze baffe mwabalabye temwabaddeyo bannamawulire? Abalabye. Bawadde ssaawa 48. Kakati ffe nga bakomanda tulinda kinaava wa mukulembeze waffe President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bwana tugandye essaawa 48 ziweddeko mulumbe nga tulumba. Bwana tugandye ziweddeko naye waliwo ekiddako tujja kugoberera ekyo kuba ffe tugoberera biragiro bya Commander in Chief. Se twagala abantu baffe ba Machete ba Bobby Yanga ba Dr. Besigye ba Obedi Lutale bateebwe mu bwangu obutasukka lwanca nga bateereddwa. Bwe kigaana Museveni linde ekiddako. Ekirala nze ndi munnamateeka. Sisobola kuvaano nga sogedde ku nsonga eno. Mwabalamuzi b'eggwanga Uganda. Muva tosobola kubeera munnamateeka, tosobola kubeera mulamuzi nga tosose kubalooya. Olita kulimbanga. Kubanga ffe balooya be balondamu abalamuzi. Era walabye n'ono gwe bawadde obulamuzi eyali president w'ekibiina ekya Uganda Referendum Kinobe. Naye bamuwadde obulamuzi. Ekisooka njagala okubategeeza nti bwe babateeka mu ofiisi ezo mumanye nti muweereza bantu temuweereza muntu. Wadde Kinobe tukumanya oli kaada w'NRM naye tewagenze kuweereza muntu. Ekirala Judicial Service Commission bwe muba muwaddeyo abalamuzi eri ewa Museveni abakakasi
Lwaki muwayo abalamuzi nti bano bagenda kukola kiseera buseera? Kubanga buli we babeerawo abalamuzi ne bateeka ku mirimu nga gya kiseera buseera bakolera mu kutya. Walaba ekyatuuka ku mulamuzi eyasala omusango gwa Mubajje egundi ejinja. Oyo mulamuzi yagamba nti bannange Mubajje entebe ogiriwa mu bukyamu kubanga olukiiko lwa Uganda Muslim Supreme Council lwakugoba mu mateeka. Omulamuzi oyo bamutulugunya ne bamugoba. Ne bamugoba mulamuzi kubanga yali wa kiseera buseera nga takakasiddwa. Yes. So ne bamutulugunya ne bamukolako effujjo lyonna. So twagala okubagamba. Kati abo bose okuddayo ku mubwaloya. Oddayo n'okola emirimu gyo nga munnamateeka. Naye kiba kikyamu abalamuzi batono mukakasa abalamuzi babeere nga batudde mu ntebe zaabwe nga tebali mu kutya. Kuba wanakolera mu kutya babo nakola bwenti banango. Wanakola bwenti bana okitegeera. Embeera ey'okutya. Ekirala abalamuzi muleme kukola kusala misango nga muli biased. Mukole ebintu ebiri mu mateeka. Kati bwotunulire musango ya Nyakana Sekana gwe yasaze. Musa Sekana. Gwa president waffe Semakadde. Nti musibye emyaka 2. Bosobola okusiba omuntu ateewozezaako mu mateeka. Tekiriyo. Naawe okoze ngono wa kooti masha atasoma mateeka. Mugabe byasiba kanso gundi. Kanso wa fono. Ero ni chiza. Gwe yasiba emyezi 9 kitaliyo mateeka. So kakati nono yamusibye emyaka 2 ningo osiba otyo omuntu ateewozezaako. Teewozezaako era twataddeyo d'empapula zaffe twagenze mu kooti ejulirwamu esazeemu kino ekiragiro kya kooti ekyokusiba president waffe kubanga kifu. Tekiriyo mu mateeka. Naye lwakuba nti kyasangiddwa president waffe tali mu ggwanga. Ali bweru wa ggwanga. Anti twagenze mu kooti twagala ekiragiro ekyo bakisazeemu nga tannaba kudda. Twagenda kutambula ensi 7. Isa ajja kulwayo naye tukola buli ekisoboka nti agende okuvaayo. Kati bakusaze nga ne tainaawo. Nga n'okubaawo taliiwo nga tawali n'amukiikiridde. Omusango baguteekayo mu kooti ya Sekana. Sekana ye yennyini ye muvunaana. Yavunaana omulamuzi yennyini. Etteeka terikkiriza muntu avunaana. Gwe mulamuzi avunaana kuwuliriza musango gwennyini gw'olinamu interest. Ekyokubiri tosobola kusalira muntu musango nga teyeewozezza nako. Tomuwadde mukisa kujja balooya be bajje yeewozeeko. Teyeewozaako ne balooya be tebaagendayo. Okitegeera? Gwe n'omusalira kusabye emyaka 2 ebyawa. Ebyo tetugenda kubikkiriza. Abalamuzi mukole nga mwetengeredde. Muve kuzinira ku ntoli z'abantu. Kubanga buli ekitongole ekiramuzi bwe kifa abantu bagenda kubonaabona. Abantu babagoba ku mataka emisango ne gibeera eyo. Omanyi omusango gusobola okubeera eyo nga bagoba omuntu ku ttaka abantu bafuuse emombo ze mu nsi zaabwe. Naye Matiya n'owaaba omusango tibakugoba ku ttaka lyo. Jeno yakusengula ne kumala emyaka 3. Kituufu. Kati ekyo bye biki ebyo? Naye n'obonaabona emyaka ameka? 3. Nogenda okugira bwoti oli olusi ate munnaye ba general mu magye. Nogenda okusanga n'okutta akusi. Bamanyi n'okuwamba kati n'amataka g'ebika. Juzi waliwo omukulu w'ekikoba kya Mpologome yafa. Baali balemereddwa n'okumuziika. Lwaki? Nga je nawambye ettaka kwali naga temujja muziikako. Okitegeera? Era jeno yabayamba buyambisebo. Naga nti amba waddeko awo. Mukama abakuumi. Akumata kumira. Toseka se. Wabadde osinzira okubeera ng'otulaba. Kwebaza. Tukomye wano Hassan Nsubu. Bisekerwa. Naye ng'ate muna ebituufu mu ggwanga mwebiri. Ng'ebiri. Tukomye wano leero tujja tandikawo olunaku olulala akuume. Atakuumira mpeera.